Ghetto TV, His Excellency President Ava Dokolo, tuyingira ekibuga Iganga wano Ava Dokolo, gyamaze ennaku bbiri ng'anoonyezzaako munnakibiina akalulu. Onakwerabiza engatto. His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu bw'atyo bw'alabise ng'ava mu bitundu by'e Dokolo ng'ayolekera disitulikiti y'e Iganga. Abantu b'e Iganga babadde ng'abamwetegekedde nti bamulindiridde mu bungi, era olutuuse mu Iganga amungi w'omuntu n'ayiika ku kkubo okujja okulaba His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu. Mu Iganga talina muntu gwe yalagaanyizza nti ajja kuyitamu. Teyalanze wabula just abadde ku lugendo lwe olw'omujja e Dokolo. Naye namungi w'omuntu asinga abamaze ebbanga nga balanga nti bagenda kutuwako mu bitundu by'e Masaka, ne batuukamu nga n'abantu abalimu ate be baba beesombedde okutambula nabo. Kyova olaba nti ye enjawulo y'omukulembeze w'abantu n'oyo eyeetunga obwetunzi ku bantu. Kyagulanyi Robert Sentamu buli walaga namungi w'omuntu abeerawo ng'amuteeze okumwoleka amaaso. Bamulabidde ebbanga kubanga atambula mu bantu, naye balinga abatamukkuta. Abo bonna boolaba ku kkubo baleseewo emirimu gyabwe ejja kulaba Robert Kyagulanyi Sentamu. Talina kyabawa, tabalekera ssente, tagabula nga bali abafumba piraawo. Abantu bajja ku mikolo gy'abantu abamu nga bamanyi tuzze kulya, olumala okulya tulinawo ekyebiri ebiri tulyoke tudde ewaffe. Awo nabo ne bagamba naffe tulina obuwagizi. Naye laavu eya Kyagulanyi Robert Sentamu abantu bajyeyagalira bweyagalizi nga talina n'omu gwakoowodde. Kati Iganga olaba nti abantu bonna bawemberedde ku makubo lwakwaniriza pulezidenti waabwe. Bw'ati ayolekera okudda e Kampala ng'ava mu disitulikiti ey'e Dokolo gy'abadde mu kuwenja akalulu. Ak'omubaka omukyala agenda okudda mu bigere by'omubaka Cecilia Ogwala yafa gye buvuddeko. Robert Kyagulanyi Sentamu munnange ava mu bitundu eby'e Dokolo gyamaze ennaku bbiri ng'anoonyeza munnakibiina kya NUP akalulu. Onoono nga ye mukyala Harriet Ageno agenda okudda mu kifo kya omugenzi Cecilia Ogwala eyava mu bulamu bw'ensi gye buvuddeko. Essaawa zino pulezidenti ali mu Iganga. Nze kugambe Kyagulanyi akwerabiza engatto ewaka ng'olaba ebbanga ly'onaamala ng'oyambala engatto ajja kuba akuyiseeko ng'agenze ky'okola olina kuvaayo misinde n'odduka ebyengatto n'obiraba enkere. Omukyala wuyo obwala bwabusiize bulungi, obwala abusiize bulungi, naye engatto azeerabidde. Laba essanyu, laba essanyu, laba essanyu. Ebyengatto anaabiraba enkya. Engatto zibadde zijja mulwisa ng'ayinza okusanga nga pulezidenti agenze. Ghetto TV live. Ghetto TV live. Ghetto TV live. Ghetto TV live tuli mu kibuga eky'e Iganga. Omukulembeze ali mu kkubo adda Kampala oluvannyuma lwa muganda wange okumala ennaku bbiri bweddu. Okumala ennaku bbiri ng'anoonyezzaako munnakibiina ki NUP akalulu.
amanyikibwa nga Harriet Ageno Harriet. Wano tuli mu kibuga kye Iganga naye raba omukwano fa ku bali be basombera mu baasi gwe n'omala emyezi 9 ng'olanga kivuli kyogenda kuba nakye Masaka olw'okuba piraawo ejja n'omala emyezi 9 n'ofuna abantu 5. Nanyini masannyalaze talaga nga anajja mu kitundu ajabuza amasannyalaze ne gakwakulayo mu nju ne gakwerabiza engatto. Amasannyalaze gakwerabiza engatto, amasannyalaze gakukuba engatto n'ozeerabira muganda wange onoobiraba oluvannyuma. Ebya boyfriend anandaba atya mu bigere yabivuddeko dda. Ebya boyfriend anandaba atya nga nyambadde ebigere yabivuddeko dda, wabula engatto n'akaleega bbe yabireseeyo. His Excess labalaavu tewali gwe basombye, tewali gwe bawadde yadde 10, tewali muntu yenna. Alaba omukwano. Abantu abali wano benkanankana emmundu. Muhoozi zatambula nazo mufo kyotambula n'abantu. The 10th President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nanyini mukwano, nanyini masannyalaze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munange bw'atyo bw'alabise mu kibuga eky'Iganga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda wange ali mu kibuga eky'Iganga ava Dokolo gy'abadde mu kunoonyezaako munnakibiina ki NUP akalulu. Omukyala amanyikibwa nga Agnes Ageno Harriet Ageno Onono nga y'omu ku bagenda oba yasuubirwa okuyitamu okwesimbawo oba okuyitamu okulaba nga addirira omugenzi Cecilia Ogwara eyava mu bulamu bw'ensi mu bigere gye buvudde. Muganda wange ekiri mu maaso, abantu bavudde ebule n'ebweya. Kyagulanyi ebizimbe bitoba abantu. Muganda wange abantu bavaayo gye bali nga bawulidde ku masannyalaze ge gabajjayo. Bizinensi abantu balese nzigule. Business abantu bazirese nzigule muganda wange. Omwana akugambye talinawo yadde n'omu gwe yagambye nti Kyagulanyi ajja, wabula amasannyalaze gabajjayo bujja. Tewali coordinatinze ekivulu tebakiranze, tebagambyeko nti ajja. Abantu bonna bwereese lyessanyu lye balina eringi.
naye gwe n'olaba omuntu ng'awoza muwozi woye kyokka nga bw'ava amaziga mu feesa akaaba awoza muwozi woye eno nga bw'akaaba transport gwe bamusuubiza tebamuwadde tamanyi gyeri gyagenda kudda Kimaanya kabonero ngeri gyagenda kuddayo kuba bamuleese buleesi. Tulinde Masaka tujja laba mama essanyu. Lengera abakyala essanyu we libatta, lengera essanyu abakyala we libatta, lengera essanyu abakyala we libatta. Wano tewali gwe batisse wabula abantu basuddewo bizinensi zaabwe ne bajja beerabire ku mukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lengera essanyu gwe, lengera omukwano gutali mu kake ogwa namaddala, akamwenyumwenyu okafuna ku lulwo. Lengera omukwano, true love. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu Busoga mu bitundu ebyeyiganga. Ghetto TV, oli ku Ghetto TV live. Ghetto TV live muganda wange oyo Kyagulanyi w'amasannyalaze ge boogerako. Alina amasannyalaze agenda Jinja. Ndeka nzinezinemuko gali masannyalaze. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu bitundu ebyeyiganga ava Dokolo. Ghetto TV koli oli ku Ghetto TV muganda wange Ghetto TV live. Ghetto TV live muganda wange. Abantu b'e Masaka omukulembeze essaawa yonna abasalako. Abantu b'e Masaka omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasalako. Amanyaze Buganda Ronald Mugenyi okutuusako ku Ghetto TV live. Oli ku Ghetto TV muganda wange sijja kuwa kikujjukiza. Mukwano mwerere ali mu bitundu gegana amasannyalaze bigayi gayimbako ag'ejjinja muganda wange tiyegwe masannyalaze ag'ejjinja ondeka ndabeerabe Kyagulanyi ge boogeraku. Tuli mu tawuni y'eyiganga ab'e Masaka omukulembeze wammwe ajja ebyo ebiriyo Mao bye yakola bye yali agala okuyakola DP bye baali baagala n'okukola nuupu naye omukulembeze n'abalabuukirira mangu n'abagamba ewannyo waawo out muddeeko ebbali n'ebitaano bibyo mubikutte mu lukwenyukwesi. Diru yaabwe neefa. Abantu bano bangi naye ekirungi omukulembeze abamanyi bulungi nnyo. Ghetto TV, oli ku Ghetto TV amanya Buganda Ronald Mugenyi owa Nuupu Dennis King nkutumiddeko muganda wange webale kubeeranga ku Ghetto TV. Oyo ye mukulembeze lengera abantu essanyu naye gwe n'oyita abantu okuggulawo piraawu b'oyise nga banyiivu bazibu. N'oyita abantu okutongoza piraawu naye nga b'oyise bonna banyiivu kubanga obakase bukase okujja. Naye omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu omukwano gwe guva gye guvudde tosobola kumanyayo gwe abato abakadde n'abavubuka okumwagala. Eno kye kibuga Iganga muganda wange. Abantu b'Iganga bannayuganda bonna baasalawo nti omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
Omukulembeze muganda wange ava mu bitundu eby'Eddokolo, ava mu bitundu by'Eddokolo gy'amaze ennaku bbiri ng'awenjeza mu Nanuupu akalulu. Lengera essanyu eritali kake eritali ggule, muganda wange lengera essanyu eritali kake eritali ggule, lengera essanyu eritali kake eritali ggule, lengera essanyu eritali kake eritali ggule. Tewali gwe basuubiza tishaati. Abantu b'e Masaka, ekintu kye tuliko kya kukyusa ggwanga. Kyani kyono mu biveeko, wabula tuli mu kukyusa ggwanga ffenna. Ebyo mu biveeko ebyabasasulira okulaba nga batabangula kubanga bategeera ekibiina ekigenda otwala mu buyinza. Kati omusimbi gukola okulaba nga babaawulamu, naye ekyoba omanyi omulamwa gwe tuliko gwa kukyusa ggwanga. Si bufoofofo nti ono ayagala kafo kange kamulwanise, nti ono ayagala kuntwalako kafo kange nange akakafo kaagala kamulwanise. Nedda muganda wange, true love, natural love. Ghetto TV, muganda wange oli ku Ghetto TV. Tuli mu bitundu eby'Eyiganga, gwe abuuza wano wa tukuweereza live ku Ghetto TV. Lengera essanyu, lengera essanyu. Bwanika okyayina olutalo olw'okulwana lw'amaanyi, okyayina okumatiza bakama abo abakuwa ssente mukulu bwa Nika nti ddala omulimu ogukoze, kubanga ne bw'onooyogera n'ovuunula ejjinja, ne bw'onooyogera ebigambo ebisaanyaawo Mawuteni Erigoni, ana Uganda essuubi baliraba mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ab'e Masaka omukulembeze essaawa yonna abatuukako, ab'e Masaka essaawa yonna omukulembeze abatuukako. N'owapirawo ayite wano, mulabo baba n'amusanyukira, ayitawo nga mubbi. Natural love, true love. No one is paid here. No one was promised even a single penny. No one was given a shot. No one was transferred from where he was or she was to this place. But people, they just come because of the love they have towards their leader, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Whatever they do, whatever they sing, the way they walk, the way they smile, the way they jump, the way they sweat, the way they breathe in and out, they do it out of true love. They do it out of natural love. No one was paid. Ghetto TV, you on Ghetto TV. Just to remind you, on Ghetto TV, His Excellency the 10th Place Club abasirikale amasimu bagakuba kumukumu ba DPC OC biso kwiso maso faso kwiso maso naye ekyokola tewali amasanyalazi nabo benyini basimayiringa no sibula nabo basibula. Natural love, true love, no one was paid. I've told you the sweats you are seeing here, the jumpings you are seeing here, the love you are seeing here, the singing you are seeing here, the smile you are seeing to these people, the way they sing, the way they dance. No one was paid to do this. No one was paid to do this. They do it out of love. They do it out of love. Oh. Tewali ko basuubiza t-shirt.
omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Musinguzi ayina ebyona edinnya kyeddala awo Masaba n'amalala mangi bannange ava mu bitundu by'e Dokolo ng'essaawa zino ali mu kibuga eky'Eyiganga adda Kampala awubira ku bantu be ab'e Masaka tujja omukulembeze ajje Masaka essaawa yonna okubabuuzaako abantu b'e Masaka mu Nnyendo abantu b'Ekimaanya Kabonera abantu b'e Masaka yonna omukulembeze ajja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja essaawa yonna ababuuze kulaba omusajja omukulu wa Yayana kulaba omusajja omukulu wa Yayana bannange abuuze ku Robert Kyagulanyi Ssentamu the son of the soil. Njagala okutumirako ab'ebitiibwa mwenna gye muli nga mu bulamu bwo otegera ekigambo kimu ssente ow'ekitiibwa nga mu bulamu bwo otegera ekigambo kimu ssente. Amanya nze Buganda Ronald Mugenyi oli ku Ghetto TV. Ayi Ssaabasajja Kabaka Wangala Kyabazinga w'Ebusoga afunvibire oba nkyogedde bulungi. Owa Bunyoro tukwagaliza birungi byereere, ow'Ettoolo tukwagaliza birungi byereere, tuli kimu. Abaana bannambye Masaka omulamwa gwakujjako nakyemalira wabula si nti ono ayagala kifo kyange n'ono ayagala kifo kyange kamulwanise. Abaana ba Nakalaama ensonga eri emu yakuzza ggwanga Uganda mu ngalo zaffe. Bannayuganda mwenna ensonga eri emu yakuzza ggwanga Uganda mu ngalo zaffe. Ghetto TV engato zikwata mu ngalo ze kugambe Kyagulanyi omumanyi engato zikwata mu ngalo oba tozerabidde waka. Abantu b'Uganda banaatera okuweza kilomita namba nga batambula okuwerekerako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omufulumya ekibuga kino. Ghetto TV live. You are watching Ghetto TV live. You are watching Ghetto TV live. Tuli mu bitundu eby'Eyiganga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is from Dokolo district, where he has been for 2 days campaigning for the new candidate Ageno Harriet, replacing the late Cecilia Ogwala for by-election. Thank you, people of Dokolo, the love you have shown His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, and the people of Dokolo district, they have promised to vote for no, to vote for Harriet Ageno. Ghetto TV live. You are watching Ghetto TV, my brothers and sisters. My name is Buganda Ronald Mugenyi. Muzukulu wa Nankere. Era abamanyi yo kabeeyise. Sibe bakubye nnya. Sibe babuuse mu kigiri. Kabeetale. Ale bwe bakusanga ng'owagira maaniyo. Ate ng'owagira ne Kyagulanyi. Ne bw'otali essanyu liyinza okutta. I would like to thank Kyagulanyi Robert Ssentamu
gwegwo omukwano bannayuganda gwe bamulaze, gwegwo omukwano abantu b'e Busoga gwe bamulaga. Tukkiriza nti abantu mu Uganda baagala Kyagulanyi Robert Ssentamu, naye ate abantu b'e Busoga bo bamwagalamu ak'ensusso, kubanga buli lwagenda mu bitundu by'e Busoga eyo namungi w'omuntu yeeyiwa ku kkubo, namungi w'omuntu alekawo emirimu gye ne bajja okulaba Kyagulanyi Robert Ssentamu. Awo omulabira afuluma ekibuga Iganga, naye era abantu bakyali bayitirivu. Abaavudde ku mirimu gyabwe bajja baddukira ku mmotoka ye, tebamanyi waabwe banaakoma, wabula ssanyu lye libasika ne basigala nga bamugoberera. Basalawo okumuwerekera paka oli wawulira nti akooye n'akongoka ku mugendo n'adda ewaka. Ate waakomye oli waviiriddeko babaako be basangawo ne bajoyininga olugendo. Kyova olaba nti ewali Kyagulanyi tewaggwaawo bantu. Yegwe masannyalaze ageri labisa omusajja abuuka mu bbanga yeerabidde nti wano waliwo nazaalawo n'essanyu limuleetedde okubuuka mu bbanga. Abuuse seka musiraamu yeerabidde nti yasiibye, essanyu limubugaanye essanyu limubugaanye. Muganda wange yeerabidde nti yasiibye. Nyanzi Rashid, thank you for loving Ghetto TV and supporting it in any way. Any ways you support it. Kyentegeeza mu makubo gonna gwe mugiwagiriramu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyanzi Rashid kutumiddeko muganda wange Iganga bwetyo bwe tugiyiseemu, Iganga bwetyo bwe tugiyiseemu. Abaana balaze Kyagulanyi Ssentamu omukwano. Ghetto TV, you are watching Ghetto TV, my brother and sister. Abantu be Masaka, anytime the president in Masaka. Very soon, president ali mu Masaka. So munzikirize baganda bange nkome wano, nsigadde nze Buganda Ronald Mugenyi, muzukulu wa Nankere ebikerekere okutuusaako ensonga zino. Oli ku Ghetto TV, oli ku Ghetto TV, message gyongereyo. Osobola otusanga ku YouTube, notekamu subscribe, otekemu Ghetto TV Yugi, muganda wange Ghetto TV Yugi, osobola okutusangayo nateera muganda wange ne tubanga tukuweereza. Oli ku Ghetto TV, kkiriza nange ate mbasiibule, tujja kuba tusisinkana omulundi ogundi. Amukubo gye tugenda okuyita era bwe tusanga vibe yonna tugenda kuba munange nkutuusaako enteekateeka nga bwe zigenda okuba. I would like to send my greetings and special thanks to the leader of